Yavayo n'agamba atya? Yagamba to the man that fills my heart with love. Eri omusajja oyo ajjuza omutima gwange n'ekkwano. Best daddy and hubby there ever was. Taata mulungi ate nga mwami mulungi era alibeera emirembe amina. Nagamba my papi, you're a good man and everyone that has met you can testify that you're a nice human being. Papi bakakyusa batya? Papi abeeranga amagudi akato akalabika obulungi kakiwaawa. No, papi wa peace. Yagamba nti my papi, you're a good man and everyone that has met you and can testify that you are a nice human being. Nagamba nti oli mulungi era buli akusisinkanyeko akutenda bulungi. Buwomu buyu bulungi. Bulungi ng'omuntu atasangika. Nateka mukali akabakyala abano bakampasa ke bagira Keko, you're spelling yako. My heart is truly at home. How did I get this lucky? Omutima gwange guli kyamazima gwatuuke waka nabuuza ne Mukama Katonda namugamba yo nangenza omukisa wagumpotya. Namugamba stay this way papi. Nagamba naye tokyuka abasajja bakyuka alonze be nasangako ekyo gyasigadde ku mutima. Olaka emoji kakabwako sika papi chiwawa. A constant anchor of trust, comfort and support. Omutembesi wobwesigwa. What is comfort? Comfort chandibadde okubudaabuda. Omwana yali awandiise ku message mu bulamu bwe mabegako twali tuzirabyeko. Yali ebuddo. Yali ludda. Yali buddo omwana omuto awanika message. Emyaka bitandikira omwana wattu. Obubaluwa tobujjukira? Esheza wadi yakoma bikolera buddo. Ne kati love ya Hamza ebimujjukiza. Ebbaluwa gye yawandiikira omulwadde. Kale awo tuvuddewo. Gondi ya Famake ready? Wanji?